kutambula omulanga gwa Pulezidenti Museveni bwatugamba bulijjo. Bannayuganda tusobola okukola ne tuva mu bwavu ne twefuula abantu abalina omugaso. Oba oliawo banalekerawo n'okutujooga kuba ekitujoogesa mukimanyi. Mumanyi katuze ku saidi yaffe ey'obukulembeze. Buli kitundu ekitalina bukulembeze bulungi tekisobola kulaakulana. Era ekitutta mu mukono wano kubulwa bukulembeze. Naye kambabuuze, tubulidde abakulembeze b'ensimbu oba ffe ffennyini ffe tulina ekizibu? Olwaleero njagala tunoga eddagala omulungi okusemberayo ddala tuze ekitiibwa kya bukulembeze. Eri akalulu akagenda mu maaso ekalangala. Omubaka Nakimuli Mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe naye tewagenda kuddibwamu. Naye nabadde enkolera campaign trail zaabwe ebintu ebimu byewuunyisa nga balekalanga bakugamba naffe tetugenda kulonda mujjabuzi. Twagala tulonda owaffe abaddewo atumanyi atutegeera asobola okutuulako wamu naffe ne tugabana mu bulumi nga waali mu bulungi era omuntu oyo nga waali. Awo twagala bannamukono tutuuke. Bwe tutatuuze bukulembeze waffe buno tusobola okulemwa okubeera mu mukono ono nga tweyagala. Kakale ekinyusi ky'olwaleero tukuumira awamu ekisooka. Olwaleero tukuŋŋaanye wano abantu 3 okuva mu buli gombolola. Waliwo amagombolola agatasobodde kujja naye nafunye okwetonda kwabwe olw'embeera ezitali zimu. Central Division waliyo enkiiko za PDM zikyusa obukulembeze tebasobodde kujja. Kansala Kambya Soya Piva mukyala we bannaffe abamu tebasobodde kujja. Kasawo ne Nagojje naye baddeyo abafuwa taka 3 yite krimu y'amagombola yonna gye muvudde. Era mukkirize mbanjulire Mwami Semaato yakulembedde ttiimu yaffe okuva Nakifu Managgalama Town Council. Tulina kansala Emily Mujune yakulembedde abavudde kyaffe tuyita mukono golokoka ekyamazima mwebase. N'olwekyo erinnya lyaffe ettuufu Golokoka Mukono Community Cooperative Society. Kisembe ekyo otulaga omukono. Lwaki tulonze erinnya eryo? Kuba ekyamazima twebase nnyo ebbanga ddene. Tusaana tusisimuke tutandike okutambuza emirimu nga bwe giri. Awandika minasi zaffe erinnya ekibiina kiriguze Golokoka Mukono Community Cooperative. Ekyenjawulo ekigenda okubeerawo wano buli ssente gy'ogenda okuteekamu mugabo gwo terina kintu kirala kyonna kyegenda kukola kyegenda kukola. Mugabo gwo kwekuumira wamu. Tufunenge enkiiko ezifaanana bwe ziti zenjagula ebyokulya n'ebyokunywa era nja kubatambuza. Leero tulimbatta okuddako tugenda Nagalaale. Eri mbakyakuwa naye omanye eri akafo akalungi bwe kati ate bwe tunaavaayo bwonna tujja kubufeffeta tujja kubuyingira mu mbeera ey'okwagala okwekulaakulanya. Oyo yeddi commercial officer waffe era awomye omutwe munene nnyo mu kintu kyaffe kino. Nze njagala ekisooka kubalaba nga muli wamu kubanga obumu gemaanyi. Obumu bwegabanga gemaanyi njagala tutambuze ekintu kino mu bwesimbu. Mu buki? Mu bwesimbu. Kuba watali bwesimbu tetugenda kusobola. Briefly ngenda kubayitiramu Mwami Tegera tugambye naye kati nze mwana kavubu bwange nga nsobola okuyita 3 mu buli gombolola kitegeeza 30 tuba twasukkulumyewo. Olwaleero wano twali tulina okubeerawo abantu 5 be bantu 3 okuva mu buli gombolola 18 ezikola disitulikiti ey'Emukono. Nolwekyo olukiiko lwaffe olwawaggulu lugenda kubeerako abantu 5 abantu bimeka 5 kubanga buli gombolola wavuddeyo abantu 40. Bagambe n'abatasobodde kujja nabo bajja kubeerawo kuba tulina ate ensonga endala gye tugenda okukozesa. Okuba ekifaananyi singa abantu abo 5 buli omu avudde wano okugamba ti maamaana musi njagala naawe oddeyo ekakinzi onfunyireyo 30 nga bakuwulira. Bwe tunaakubuza mujja kuba n'abalonzi emitwalo emeka. Olukiiko lwe tugenda okuddamu okuba omwaka ogujja bwe buti tugenda kubeera abantu emitwalo emeka 2 kubanga naawe buli omu njagala ogenda oleetera 3. Egyo emitwalo 2 giba gitumala okuwangula akalulu kubanga egyo emitwalo 2 buli omu bwaliddayo n'anoonya 30 baba abalonzi emitwalo 16 njagala okukola likoli tewali muntu alifuna kalulu ako okuleka nzi. Ate bwe tulimala okukafuna tutambuze ekintu kyaffe tugende twejje mu bwavu. Tuba tulaze buli awo. Kati kisinga otuleetera obuzibu tukola ne tuleka mu bbanga. Ne tuleka muki mu bbanga. Naye ng'okyemerezaamu nga bwe tutudde wano nga twekoonako ntwekolera ku masimu tusisinkana kumpi buli myezi 6 oba buli mwaka okusinziira ku kye tunaasalawo tujja kusobola okwezzaamu amaanyi okwebudaabuda ate n'okutambuza ebyo. Naye n'ekitali ekyo
mwemukola Pulezidenti Museveni amala emyaka 5 mwemukola ajjawo kulale kubanga abali talina muntu amukulembera kumuleeta wano abaali basobola mwabagoba ne bagenda abazzeewo tibakyasobola kuba nenambaza abantu tebazirina akati mbamulabanga baliko omuyeyo ogwo abajja balaba kalangala mbu bagenze kunoonyezako oli kalulu ab'emukona bakulonda tebakumanyi obakoledde ki buli kalangala weetuma bye bataakutume kino ekisanja tugenda kulwana mbabuulira nwana balwana babba nziba bakuba nkuba kuba kati nange nayonoonese omwononefu bwendiko kati terikukkiriza tugenda kugamba mubba nziba mulwana nwana osamba nsamba okuba nkuba tulekatula gye bagenda okutwaŋŋanira kubanga tukoye binefuga binempisa embi mukono n'ejjoogo n'otoswalako tewali akulonda kumanya oli yambuza nti balondaani tewali akumanya naawe oyambala enkondo n'ogenda mu palamenti n'ozijja namu n'ozirekerawo abantu kuba bwafunye akalulu gende mu palamenti kisanja kino munzikiriza mundabe myaka 10 nali mbabbye ewamwe nnagisijja wali atamanye mukono wano kakati ndayira sitamu entya Katonda oba ntya ku mulundi guno era mumuwuliranga gwengudde mu bulago mukimanye nti ngenda gye nkola ki ate sibaleka wansi nyambuka mukola ki tugenda kulaba ani nanyini mukono ono mubaleke kano kaseera buseera gino emyaka tumaze okutambula emyezi 6 tegikyawera emeka 5 gyetulaga tujja kutuuka ate mbasuubiza tugenda kutuuka wawuliranga mukudde mu bulago ng'omanya lwa nsonga toyambuka n'oleka banno ku ttaka mutemuvuga ziri ennene nga bannamu batambuza ki amakubo gye tuyise mugalabi nabadde watuwatu bwakola ki naye ekitubonyabonya okulembeze bwaffe ffe nyini bwe tugayiramu Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye bubaaga nti mutiiyu mwe mwennyini abantu b'emukono mwerondera omukulembeze era tewali akabweru kujja wano kutulondera naye ffe kennyini tugayalira mu bukulembeze waffe abananfuusi abamanyankuza ababbi obubbi ne bajjako ne batuyitamu byabirimugumu nabalabula nekagamba bantu mmwe tulina obuzibu naye mwewuunya abantu bano bwe bafaanana n'ogenda olona omuntu gw'otolabangako mubajjangawo abantu abo ekintu ekyo kibi nnyo mwe temukimanyi giri 5 gyatusala negiri 5 gitusaze magenda n'amadda temwongerako munyigeeko bannakavubu ku mulundi guno mukole mutya nze sikyalina nsonga mpya gye kubagamba kuba ebigambo ebyange byonna mbibagambye ebigambo ebyange byonna mbibabuulidde biweddeyo okuleka nga mwaganange nfuuke nga bomba limbe nze sikyalina kirala kyenkola ki kyembagamba kaakati olwaliro tutudde wano okusimbula nze mbalayirira tutandike lwaleero gwe buli gwosanga mu kolooti ate byonna mubyogere mubigamba olisi waffe yajja buzira baluwa najja twesimbamu wano era agenda kutumba agenda kwatekuwaakole ki kuba bonna bwe bakoze temutya abantu mbawulire bajja kubawulira kubanga kino kyatuweebwa kyaffe nakavubu tewali muntu abaagala bannamukono kusinga nze singa nalifana n'abantu abo nandibadde ebyokwesimbawo nabivaako dda naye nagamba nja kusigala mu bantu mmwe kubanze mulina omugaso gyendi nga nange we nina omugaso gyemukola ki gyemuli kati tugenda kukola tutya gamba nti tukaaba ogusembayo n'oyo mumubuulire bw'aba mukazi addemu anesimbeko ekisanja kino ngaira sitamwitako bw'aba mukazi addemu bino byembadde mbasiriikirira nze mbatuusiza wenjagala naye njagala mutuukawo kumanya obulumi bw'obukulembeze mu kitundu tutuuseewo olwaleero tugamba tewakyali muzannyo kino mbatuma mugende mubabuulire tebalina kyebatusinga kyebatusingako obubbi na buyaayi na bunyankuzi kyekyokka kaakati tugamba tetugenda kwetereza olwaleero nga tugenda okuva wano mbasaba mwenna mugende gye mutambukira eri activities nnyingi ezigenda okubeerayo eyo mukimanyi bulungi tugenda okulonda obukiiko bwa LC1 mwakiwuliddeko temugayaalirira mu bukiiko bwaffe obwa LC1 kubanga ensonga bweti LC1 ye gavumenti esookerwako ndiba sinatuuka kuba nakisuma nga sinatuuka nakifuma oyo kyemani wero si wano mwetaaga nnyo ate fenna mwe tutambulira nolwekyo muddeyo nze mbatuma nga bwe tuvudde wano mufeeyo nnyo okulaba nga mulonda abakulembeze abeesimbu wero si zammwe activities endala zonna zigenda okubeerayo muzikwase maanyi nababuulidde gavumenti wegambanga nti kino mubeeranga beegendereza obutazanyira mu nteekateeka za gavumenti
mbatuma muddeyo mamulonda obukiiko bw'Erusi wano mwetegereze bulungi abakulembeze bemuleeta. Abakulembeze abatagenda kubagattako temubalonda, abakulembeze abatalina gye batutwala temubalonda. Olwaleero tuli mu kulonda obukiiko obwa PDM omwezi ku bizinga, naye bantudde kawota baasi mukyalo omu najja n'aloka tugamba nze nno mundaba wano nzi wanuupu nze newangula bwa kansala bw'omuluka kulwekula ekizinga kalyambuzi naye nze ekyampeesa akalulu nze nagaba sente za PDM wano era buli muntu yampadde nga akalulu kubanga namuwa sente za ki eza PDM. Naye oyo agaba sente za PDM ne bw'omugamba erinnya Pulezidenti Museveni tayagala kumutuba bunyankuzi bwa kika kyekyo, bunnanfuusi bwa kika kyera namugamba gwe gukomye gwe toliddamu kubeera sente wa PDM ewuwo ndayira ntyammwe sitya Katonda sityammwe tasobola kuddamu kubeera. Muyige abantu babuulira amazima. Akasente ako atakeetaaga akaleke naye gwatudde wano okeetaaga kuba kalina kyekagenda okukola ki okukuyamba. Omuntu yenna akugirira enkola tebabalima tewaliwakeera ku makya najagamba afe twayisiza buyisa. Abakugu abo batuula ne beetegereza enteekateeka ezo. Sigamba nti temuli bikyamu, ebikyamu mwebiri naye ani atereeza ebikyamu yenze Nakavubu abasaba obuki obukulembeze. Kubanja kutuuka mu baminisita gye bali bagambe mujje mulabe ekiri ewaffe emukono. Abagaba PDM bakola bwe bati amanyi agenda basangawa, agenda basangawa talina gyagenda kubasanga. Olwaleero balina kubeera ku disitulikiti tukola mirimu kyamaniruko yamumulaba atambula yekka tutalaaze ennaku tezinawera 10 tetulina gombola gye tunannatuukamu wano ebbanga wenyini twaleseewo ekyuma ekisima amazira mukisanzeewo yali yakireka wano ne bakitwala ebusoga ebyo kibadde kikola olwatudde mu ntebe yakikoze eki kyebayita obukulembeze obulungi naye lukoyasenga teyali waffe waawano naye teyandibadde ngaatwagala. Olwekyo mbasaba mbazzaamu amaanyi mbagamba ku mulundi gwe tugenda kukola tekinetagisa kusobola kubeera mpaka wa palamenti okubakolera nebyenkoze byonna zesibeera nkumbaka wa palamenti naye kimanyi bwekirijja kirikola ki. Olwaliro tusooke tukole twebbulule mukono waffe tumufuule kitukola ki kyetwagala abeere. Nze mbakakasa nga wendi wano olwaleero kino tugenda kukituukako. Mbasibirira entaana nze naze babuli amazima nze saagala kulaba ku mukazi agenda kumuvuganya kisanja kino saagala kumulabako kuba talina kita kyagenda kukola ki kutubuuleze tukole bye tulina okukola bajja kutugoberera bava luddawa. Ekigambo ekisinga okunnuma emukono wano kwe kusuubula abakulembeze ne babanga gye bavudde ne bajja batugwamu wano bo ne batwala be batwala ne bakola ki mbakutuma bonna bawumanira emipiba wano n'obanoonya ku mukono ne bakubulako kyokanze gwe basuulanga buli lunaku nze mbeerawo Nakavubu twafiiriddwa yewuuyo omwana wa yunivasite Nakavubu munange kati ensonga nga nze ndi wakati batayiga tunaabeera tutya. Bwe mbagambira nti ku mulundi guno muddeeyo abantu mubabuulire tetugenda kuddamu kulonda muntu kukowa zino yambala ezo enkofiira zo zikuyamba ki zikugasa ki abantu b'okulembera bali mu bwavu okutategerekeka ng'ate gavumenti yoweerezaamu enkozi enteekateeka erina okulaba nga abantu bava mu bwavu. Basaba muwagire enteekateeka za gavumenti basaba mukole kyonna ate bwe musanga emiziziko mutubuulire tujja kujja tuyambe okulaba nga n'emiziziko tukola kyonaabawo nsonga kuba akasimu amubeereyo ate Nakavubu n'amugamba mutya muŋŋambe kuba oli twalonda Pascala mutalina kyagenda kukola kubeeruka munisipati wanaamala ng'akola ki kati mwe temukulembeze wammwe munnina bwendi era ngenda kubaweereza kaakati nga tufundikira bannange. Njagala okutuuka okwebaza Dr. Magumba yenna nnyini ekifo kino wetutudde olwaleero naye singa Dr. Magumba teyali mukozi tetwandisobodde kutuula wano olwaleero. Nolwekyo mukubireko engalo ez'amaanyi nga mumwebaza kubanga atubusitinze bulungi ate namwe ekifo mutwe publicity eri positive mubeera ne munno ng'alina omukolo gwe nabo bajje. Dokita oyo y'omu ku bantu abatuyamba ennyo. Oluguudo olwo muyiseemu nga mujja okuba wali ku kyuma kyange wali we mukyamidde bwe muti oluguudo olwo alukola yekka n'aluyiwa kamala mwange namulabe gye muvudde wabadde wabi nnyo naye ate bamaze okuwetawo ne wakola ki ne wakyuka. Nolwekyokodda badde mbalinda buyinzi kuyisa resolution yaffe ekibiina kyaffe certificate efulume. Nolwekyo gano ge mateeka gavumenti ya Uganda geewa omuntu yenna aggulawo cooperative society. Bali abantu b'omwankole be mulaba tewali akola yekka
era bbe waabwe ettaka lyabwe liriko myuno taata bwafa gwelundi enteeza okutaka naye tebatundako wadde ekijiiko kibayambye okubakumira watya awamu tewano mu Buganda tulina obuzibu ttaka eraffe likoze eki liweddewo kitegeeza tulina kukola bibiina bya bwegasi okusobola okuakisesinga ettaka eddene naffe okubaako emirimu gyetukola ki gyetukolerako olwekyo gano ge mateeka gaffe getujja okuyita but briefly nga mwami Ntege bwe yatugambye mulimu ebiri mu masiri tulina okukola 30 go twaweze dda tetwaweze tuli 5 erinnya libaddiremu Golokoka Musa tekyengenda okubakolera kubakulembera kyekyo okakubakola ki kubakulembera ate bwe bakulembera ndabe nga tutuuka gye twagala okukola ki okutuuka akati tunaba tumaliriza ensonga y'okugyestalinga wano era tujja kuddamu tubabuulire tuddemu tubakole ki kyembasaba nti otuba tubayise ate era mujje tuyinza okutajja eno tugendako awalala ate n'abeeno ne bagenda ne balaba ku kifo ekirala ate twongere okutereeza naye nga kyembakakaseera kyembagumyamu tugenda kutambula bulungi mu bwesimbu June Emi Mukwaya kansala Kyampisa County era nga nze abadde akwatiridde oba akyakwatiridde NRM omumuli ggombolola y'ekyampisi yonna. Leero tuli ku musomo eno ku Banga Bay Beach. Honorable Nakavu Margaret ye yateeseteese okulaba nti nno abantu oba bannamukono okuva mu magombolola ag'enjawulo babaako kyebagatta ku nnyingiza yaabwe ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni watukubiriza era omulanga gwe ogw'ekisanja kino titeri kwebaka kati naffe olunaku olwaleero tuze mu mbeera eyogamba nti tugenda kuba nga tutuukiriza omulanga gw'omukulembeze w'eggwanga tukwebaka otulo tukusazizaamu abantu tugenda kwegatta tulabe nti nno tuyingira microfinance oba banka zonna eziwola ssente okulaba nti nno twejja mu buki bwavu okugeza olunaku olwaleero tufunye omusomo okuva mu bakungu abamu okuva mu Pride Microfinance awamu n'abo okuva mu Balloon Ventures nga bagenda kubanga batugattako kinene nnyo mu nnyingiza yaffe nga batuwa ssente tuzikozesa mu bizinensi zaffe mu nnimiro mu maduuka mu busuubuzi bw'obutale mu busuubuzi bw'amataka okulaba nti nno tugattaganya tuve mu bwavu mu mbeera yonna ng'omukulembeze w'eggwanga watukubiriza nze mmanyi nga mu June Emi abantu b'emukono beeteekuteeku okulaba nti balwana okulaba nga bava mu ki bwavu naye ekisinza okutukola obubi kiri kimu ssente ezisinga we bazituwa amagoba gabaddenga mangi naye Pride Microfinance etugambye nti gavumenti eyina ssente zeewa abantu nga nawe okuzza amagoba bazaayo ne ssente ezimu eziweebwa abantu teziriiko ki magoba kiba kitegeeza ki nti abantu ffe ffennyini tulina kwekolamu mulimu tukozese government programs okulaba nti twejja mu bwavu okusinga okutuula ewaka ne tulowooza nti ssente bagenda zituleetera buki buleetezi oba tugenda zifuna kuziryamu buli ekyo kikyamu kyetaagisa tufune ssente nga tulina we tugenda oziteeka tuganyulwemu ate n'abalala basobole oziganyulwamu nga tuzizzizaayo gye tuba tuzijje singa ekisinza otuzza emabega butasevinga omuntu alowooza agenda kusevinga mu lubuto lwe ekintu ekikyamu sevingi kikulu nnyo naddala nga bakuwadde ssente nga zino ez'okukozesa yesu okusomozebwa kubeerawo tibayinza okuwa ssente nga naawe ebizibu olina biki bingi oba muzijje mu gurupu nga olina okuzzaayo naye nga zolina okuzzaayo waka waliwo ebyetaagisa bingi naye nga omuntu okufuna olina kwekola ki bakuyita kwerumya olina kwerumya
kwekubiriza kulaba nti natis tubaako ne ka saving akatonotono kwokola akasobola okwegattagatta mudda n'ofunamu ekiki ekinene. Kati we tuba abangi nga mu group abasinga bamanyi okujjayo ssente ne balekera bannaabwe omugugu gw'okuzzaayo ne badduka ne bakola ki. Ssente za gavumenti ziriko security. Kati ne microfinance ezisinga oba bank ezisinga zina security. Kati eyo security ejja kukakanga abantu okulaba nti noki tibazaayo ssente baleme kufiirwa kiri ekinene oba ekingi kye baba bakoze eki basinzeeyo. Ntege Kenneth ngali principal commercial officer nakola ne Mukono district local government. Ekitongole kyaffe ekyo abakiyita Department of Trade, Industry and Local Economic Development ekisangibwa wansi wa Mukono district local government. Ekitongole ekyo kimu ku bitongole ebiwererako ddala ebiri mu district eno okulaba nga tuyina obuvunaanyizibwa okusomesa abantu ku bigambo ebikwatagana n'enkulaakulana. Programs zino zonna gavumenti zereeta ez'okuyamba abantu emyuga, development model, sente z'abakyala, ez'abavubuka n'ensimbi endala nnyingi nnyo gavumenti zeetaddewo okulaba nga zisitula abantu mu byenkulaakulana n'ebyenfuna byabwe. Olwaleero tuli wano mu ggombolola y'Empata wansi mu kifo kye bayita Banga Bay. Tuli wano tusomesa abantu ku butya bwe bayinza okutereka ssente, butya bwe bayinza okuzimba emirimu gye bajjamu ssente ze bakozesa n'ensimbi ezo bamala okuzikozesa ne zaala amagoba ne basobola okutereka n'okutegeera ebyenfuna eby'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Olwo tuli wano nga tuyiga ku bwegassi enkola y'emirimu n'okukolera awamu. Kakati omukulu w'eggwanga kulembeze eggwanga atugamba nti lwaki tetwemanyiiza empisa ey'okukolera awamu. Omwoyo gw'empisa ey'okukolera awamu lwaki gwafa? Kubanga oluusi abantu ogezezaako okukola ng'oli weka ebintu ne bigaana. Ate bwe mukwatagana ne banno mugatta obwongo osobola okuba nga oli mirima nnyaanya, olima kasooli, olima ebitooke, olima ebijjanji, olima emmere eribwa awaka n'emmere evaamu ssente. Naye ng'olina okusoomoozebwa kw'endwadde ezirwaza emmere gy'olima. Naye bwe mugatta emitwe ne banno ne musoma musobola okwewa amagezi kye muba temusobodde kukola abakugu nga abasawo ba gavumenti ab'ebisolo abalimisa ne bajja ne batandikira awo. N'olwekyo olukiiko luno oba nandirise olukiiko oba musomo gubadde mugazi nnyo okuva ku makya okutuuka kati nga tubangula abantu mu bintu ebyenjawulo. Obuntu obeeretewo obuvunaanyizibwa eri obulamu bwo kubanga newankubadde waliwo okuwa naye ate abantu bagenda kuwa kutuusa dde. So n'olwekyo abantu bano tubayigiriza endowooza, enkulaakulana n'okuteeka mu nkola ebintu bye basomye bagende babiteeke mu nkola. Bwe kuba kutereka atandike mpola mpola kubanga omulimu ogwo gw'okola gwe gukuwa essente era gw'osimanyi. Bw'omenyako ebitundu 30 ku buli 100 n'obitereka tolina kyofiirwa kubanga olwaleero emirimu gye tukola mu Uganda oyinza n'okusanga omulimu gw'okola ekyo tegujja kusobola kubeerawo. Naye ssente zino zoteresa olwaleero tujja kuyambako mu baana, tujja kuyambako mu nnimiro, okuleeta ente ey'amata, okulunda enkoko n'okusobola okwekulaakulanya. So n'olwekyo okuyiga kwe tubaddeko wano olwaleero nze ndaba kugasa ettaffaali ebyo byennyini omukulembeze nga byatugamba. Mukozi wa gavumenti muve mu mawofiisi mugende musomesa abantu. Ate abantu abo mubalondoole mulabe ebintu bye basomesezza babiteeka mu nkola. Oba tebabitadde mu nkola ekizibu kiri ludda wa? Bwe kiba nga kitusussa obunene nga disitulikiti ne tukyongerayo mu central government. Naye nina essuubi nti abantu bonna be mulaba wano olwaleero leero si bwe gusoose okujja okusoma tuludde nga tusoma tukyeyongera okusoma tukyeyongera okuyiga ku lw'obulungi lw'amaka gaabwe ku lw'obulungi bwabwe n'abantu ababeetoolodde n'ekutwaliza awamu n'eggombolola eno ey'Empata okutwaliza awamu. Maama Honorable Nakavubu weebale nnyo weebalire ddala olw'enteekateeka eno. Weebale omusomo guno gw'otuleetedde, weebale okutugabula, weebale okubeera omukulembeze omulungi. Abantu abasinga ebiseera ebisinga be bava nga tebayiseemu baggwamu amaanyi. Naye twebaza nnyo Honorable Nakavubu nti taggwangamu maanyi. Tulina okukkiriza tesaawa yonna ajja kufuuka ekyo kye twagala. Amannya nze Namayanja Sala, kansala w'Empata omukyala akiika ku disitulikiti, maama Nkaaga Omubwati. Banapata gye muli, ayagala kubeebaza
Wakabba bawita mu bulungi. Ekyamukooli lino ne mukyala nno akyasinze okuwangula akalulu mu disitulikiti y'e Mukono yonna ndiomu kubasinga okukawangula. Nali ntuganya emiruka 7 n'empangula emiruka 6. Kaakati mbasiwangulire ku 99. Wano mu Mukono tannabaawo. Naye ng'amaanyi gali ku bannampata bano be banfuula ekyo. Tokolaba nti mbaagala nnyo. Mandisebo.